Kiruma okubanga batuvudde mabega ne batuteebamu, naye era ndowooza nti waliwo okuyiga okugenda mu maaso kuba bwe najja ku ttiimu ebbanga lyonna tubadde tugezaako okuyiga okuvuganya so bwetuli omupiira engeri gye guweddemu. Infact ndowooza n'abazanyi tebategedde nti guwedde, badde balowooza nti fawo. Bagaanye okukakkana ku goolo kubanga tufunye emikisa gyonna, naye okuteeba omupiira ogwo babuzeemu nnyo okubeera abajagujagu, naye bwekyo Allah kyatugeredde. Outside and of course Amaku to take it. Well, Amaku takes it perfectly. Well, to pick at the top right corner. Senkaba down to Carbon leaving. Carbon against Lifuna Bernard. Carbon inside the penalty area. Carbon breaks inside. A chance and from the hands of the goalkeeper and failing to clear up the spaces. Shoot with the first touch. A shot deflected and into the back of the net. Jude Semugabi scores his third goal of the Star Times Uganda Premier League. He scored a brace.